ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa ani gwe bakotte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Chende musamba kasisa satu fema maforo yo simbe mpologoma enunje edeme kubuza kona jo siziro kwa mpozi ngate ojitumbu dengo jiriko kugamba nti kakati tuyingide mpozi ate nesawa ya feno nyini ya Wolokoso mu weekend taxi nga nkubuza kugwa munange wena jo siziro kwa mpozi ngate otumbu ne gambe kintu kiri kimu kyokka gobo bango subidwa program eno genda ku www.afcloud.com oja kubira mpozi ngosanga yo programs za fezo nazo neza radio simba oba si kyekyo downloading app ya Afcloud teka mu ekigambo genda mu Play Store wateka mu ekigambo nti teka mu spelling eno jenkuwa AFKLOUD oberengo downloading app eyo oja kubira mpozi nga buli kimu okifuna bulungi nnyo nze Sula Senyonga Mr Mosquito Haji Titibya atempo za kubuzako esawa eno yenyini ngera njagala kubira mpozi nga tentandikirawo mu wanga tulina manji nnyo nenga tewerabira nti jebujjakawo ne Uncle Kalamba ja kubira nga mpozi negatako abere mpozi nga taleta agakabi tugamba nti Wolokoso Aliwafe mbagamba nti Wolokoso Lutuwe chaliwafe kakati nno ne mbagamba nti njagala bakyala bali sexe Haji Titibya lutuwe wamma bajati mujje Assalamu alaikum Haji wafe omubwat wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh banange Haji nawe lutuwe Wolokoso wala kasontandikire wa Haji nawe tutandikeo kuchinyose where exactly my hajats and omubwats Wanyini aonawe Haji Titibya nikire kukisawe kololo muntu jompozi yategekeddwa omukulu Balamu Sabavulu nga mpozi yagitumye twegweko ne President Museveni era nga wetwogerera mpozi amajambiya abasina abalina mpozi ebiso n'abalina ebidishi na bikimwenna babagamba mugwe olw'ensonga nti kati jambiya ziri mu kutema nnyama ate nga n'abafumba pirawo bwe batandikiddewo naye kasooka tufune Balamu nga bwatutegeeza waneno Balamusiza abasimba mwe balekulira Wolokoso w'abayimbi buli oyagala ebikusanyusa wuliriza Wolokoso w'abayimbi ate nakubulira kikyotalaba Museveni nte zizo oziraba amaliba gago bala amaliba gali awo amaliba gabadde mwende akusaawa 6 katuli mu 18 so waliwo ekisinga ekyo agenda bba kubaraga abo abasobodde abatasobodde abalala bajja bba kubaraga nina abayimbi 1,200 balandika kuyimba ku saawa 2 ez'okumakya paka enkeera ku saawa 2 tulese ennyama ente mwende ku makyani olwaleero tuleseyo mwenda neziweza 18 tulina amazzi ne soda wakusambisa bigere jaboyerere ensawo z'omuceere ziziro zirengera abafumbako kamukamu yina entamu z'omuceere 2,500 buli ntamu eriisa abantu omutwalo gumu kumpi eyinza okutambula guno omwaka netambula wano ne tugitambuza ne mu bitundu ebirala ebya Uganda guno omwaka gwennyini so ejja kutambula eve wano egendeko ewamwe mbalala oliwe Kayunga simanyi bulungi katevaawo egendeko mu Kayunga abantu bajja kusigala nga balyanga banywa kuba kati ente zibadde zisusa obungi mu faamu y'omukulu n'agamba lwakisibwa bazzukulu bange ne balya ku nnyama tegeeza za mukulu abawadde ente 8 ku makyana akawungezi n'aba 8 so omulya kyamisana 8 n'ekyegulo 8 mwenda n'omuceere gugo bagulesi okusinziira mpozi ku bwe twagenze tuyandaza ne tulaba mpozi biki ebigenda ddala mu maaso wamma kituufu ddala twegweko ne President Museveni bategekedde ddala kubanga ab'ebijambiya obiwuliranga bwe bikaaba ya muzeeyi yatugabudde tetulina kirala muzeeyi agabudde ende zino nti oziraba bwe zasafubwa ogwaffe guno gwe twakugukamu gwe guno abokiba n'abafumbi be bali eno ya 12 babagana endala ziiza pulezidenti yagabudde nze agange ambita abudu ate kasawuli abudu nga yali ku nti ate oba tukisegedde nga bw'omanyi nti Abudu bw'abanga akutte ekijambiya kikaaba bulungi nnyo ate era tawola kusobola kugamba nti piraawo ye anaabulawo n'ab'omuceere nabo bali bize bali mu kufumba
teekateeka ebyokufumba abantu mwe bajje bangi omusajja balamu ekintu akikoze bulungi balamu era w'amaanyi kusaidi eno g'oyimiridde nga nyama wapiraawo n'omuceere tuteekateeka fumba gundi nga mmekaawo tuteekateeka okufumba kilo 10 sepiki nga 2 endala bazireeta tukogenze kuleeta tulinda nku amazzi yatuuse dda nyama basalaasala bakeere bukeezi bakeera piraawo soda yazedda amazzi we gali nze soibulubega okusinziira kati kusaawa gyendabako kiyinza okuba ekinjoote okusinga nga bulijjo bwe kiba naye nga bulijjo kiba kiyitirivu nnyo banze ebbanga lembadde wano nga ndaba abantu babeera bangi nnyo abajja ku mukolo gwo banze omwaka gwonna buli mwaka mbadde nzija wano era nze mbeerawo nnyo ne tutegeka n'abantu bajja bangi nnyo okufumba abantu ne balya bateri gwe tuguza bonna buli ajja tugabula mugabule naye ng'emmere ebeera nnyingi nnyo era n'essaawa enjogera ebyo nnyingi kuba amafumbiro mangi gawuddwamu emirundi mingi okusinziira nga bw'okiwulidde jjukira nti kigenda kubeerako abayimbi wabula kubamu ku bayimbi okusinziira ku bbalamu nga y'omutegesa babadde balina okuyimba ku mukolo guno agamba nti kubadde kulina okubeerako Dr. Jose Chameleone era nga yakikakasa nti alina okubaako wabula agakafuluma kati galaga nti Dr. Jose Chameleone wetwogera tali mu ggwanga lya Uganda ali mu Amerika era ataddeyo ekiwandiiko mpozi ku Facebook page ye ng'agamba nti takyasobola kuddamu kuyimbira NRM kakibeki biri byali bikadde byaggwa takyaddamu kuyimbira okusinziira ku maneja we Kaspat Kasule bw'atutegeezezza bw'ati Bannayuganda bannange ensanyusa mpawuliza ku Radio Simba olwa Lord Mayor Tudidi abirimugumu tatasobola kuddamu kuyimba ku sheezo Chameleone ne wetwogera yalinyedde ennyonyi yagenze emirimu gye emitongole yatuukidde mu Amsterdam n'avayo kati wenjogera ali Boston mu Amerika agenda malayo 2 weeks akomewo akola emirimu gye emirala ekyo ekivulu Chameleone tatasobola nakukiyimbako ebyo byaggwa byali byadda kitegeera mwalya muze mwalya twali tukola nasula omulimu ogwo gwaliko omutimbi gwaliko eyaleeta soda gwaliko eyaleeta emmere gwaliko eyaleeta ebima buli omu yali akola kati tubadde tukyali awo ate ne His Excellency President wa Ghetto Honorable Kyagulanyi Bobi Wine naye n'avaayo n'alangirira nti nga bwe kiri nti abayimbi abalala bakkirizibwa okuyimba President Museveni n'agenda n'abeera ku bivulu byabwe naye ekkiriza obagaana oba kibaki alina okuyimba mu kivulu kye kyatuumye osobola ku Independence Day era ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini agenda kubeera ku One Love Beach e Busaabala agamba nti bategeezezza dda ne poliisi nti ekivulu kino kyakubaayo twawandikidde dda poliisi nga tugitegeeza nti tulina show yaffe twamaze dde okwetereza n'aba One Love Beach batukkiriza okukolerayo show era mwenna tubayita poliisi twagiwandikidde dda yafunye dde ebbaluwa tubalinze batuddemu ng'amateeka bwe galagira tusobole okugenda maaso n'emirimu gyaffe okusinziira ku Bobi Wine agamba nti bagezezzaako okubeera nga mpozi bafuna ebifo ebyenjawulo bategekeremu ebivulu bino wabula bannannyini bifo ne bamumma omukisa ogwo nga bagamba mbu bajja kuteekawo konsati ebifo byabwe biggalwe ng'era kigambibwa mbu bwe yabadde ku show eya Madoki Sematimba bwe yagenze mpozi abuuze ku bantu be ababadde ku byuma ne babijjako nga bagamba bajja tumma olukusa olulala okuddamu okutegeka naye ye agamba ajja kuyimba e One Love Beach ku maka gaabwe gyebuvuddeko mwena muze mulaba bayimbi bannaffe bonna abayimbi ngaffe bateekawo show zaabwe nga tewali aziremesa ezimu ne president n'agendayo mu mbeera y'emu njagala otwala omukisa guno bategeeza mwena nti naffe tutegese show yaffe twengenda okudda ku stage nga 9 October ku Independence Day twagezezaako okupangisa ebifo ebirala byonna naye nga batya ekyomukisa omulungi tulina ekifo ekyaffe e Busaabala so mbategeeza nti tulinayo show ku Independence Day One Love Beach e Busaabala okusinziira mpozi ku musango ogukyali mu kooti kinajjukirwa nti Honorable Kyagulanyi muyite Bobi Wine okuva 2017 takkirizibwa kukola kivulu kyonna era ebisinga abadde abikola bweru wa ggwanga bwe batyo Abitex ne munne mpozi bajjo bavaayo mpozi ne bawaaba omusango nga bayita mu looya waabwe Elias Lukwago era nga mpozi olunaku olwokubiri kooti yali erina okutuula bawulire omusango guno ne gutabaayo oluvannyuma mpozi lwa Anthony General obutabaawo mpozi mu kooti okugattako mpozi n'omwami Martin Ochola ono nga mpozi IGP
abaali balina okubeerawo ennyo kubanga baali banene nnyo mu musango guno era nga bawaabirwa. Mujjukira omusango guno twagufayiringa mu mwezi ogwokuna omwaka guno era kooti nekola enteekateeka mu mwezi ogwokutaano netuwa olunaku olw'okuwulira omusango guno nga lwaleero mu ennaku z'omwezi lumu omwezi guno ogw'ekkumi era ne tukwata ebiwandiiko byonna ne tubisavinga ku Attorney General nga ssaabawolereza wa gavumenti wamu ne Inspector General Police nga yemu kubazza emisango gino. Olwaleero tubadde tuzze okuwulira kutandike kuba kooti lwe yatuwa dayalo y'omulamuzi yali ng'ejjudde naye n'agamba kale nga lumu ogw'ekkumi nja kubawuliriza. Tuzze olwaleero kyannaku nnyo nti Attorney General talabiseeko ne Inspector General Police naye tazze ate era tebaweereza na balooya baabwe okujja okuwa ensonga lwaki tebaliiwo. Nga tuvuddeyo eyo mpozi ate olunaku lwajjo lwabadde lwa bikujjuko nkugambye ekya Maddox Ssematimba kyabaddeyo Bobi Wine gy'ataakwa akazindalo gye bakagize pichu ne kavaako